Egwango liraba. Wanga lyo ntudde waggulu era ndiraba. Egwango liraba. Ndirabira ddala. Kiki kyolaba ekikwewuunyisiza wootobadde manyi tubadde tetuliwo ng'abantu bali mu kukola video abantu bino biri eri bano bakuba ono wakuba oli ono omuyimbi wa sika ono kiki kyolaba waliwo n'omusajja omu ayavuddeyo n'akola ka video sijja kugezaako mwogera linnya naye yakoze ka video akasembyeyo ke naakalaba nga tuzeemu katutandikola video manyi banne munaatusonyiwa video zino tubadde tetuzigoberera nnyo olw'ebintu bye tubaddeko naye twakomyo katuziraba ebibadde mu ggwanga obitegedde Mbimanyi byonna obimanyi tutandikirewa kati tutandikire ku video yange era gyennyini nagenda nenkwata video okitegeera wenjitekwata nenjiteeka ku TikTok abantu bagiraba bangi ku TikTok abantu bakola ki bagiraba bangi nnyo kati waliwo omwana naye bambi alina view y'amaanyi mwana naye amanyikiddwa n'agenda n'ankolamu challenge nga simanyi ngeno abantu bangamba omwana yakuchallenge nze neŋŋamba ani oyo nganza video sijiraba ngenda ku TikTok njinonye sijiraba neŋŋamba waayi lwabadde lunaku lwaggulo nenjigwako nga omwana ali wali azina oyamaze okuzina nenzirako owulidde nkulaba ndabawo neŋŋamba kangende mu comment section ndaba abantu bagambye ani asinga lindako okukebera ani asinga muki mu mazina mukuzina twade mukuzina asinga okuzina dance okuzina comment yesoose waggulu obani yabaddani ng'agamba Little Man nailed it nasooka neŋŋamba nakikubye nesooka neŋŋamba waayi ayinza okubamu nga yeyansudiyiza nengenda owokubiri nakikubye Little Man yasinze Little Man yasinze okuzina kagamba ndi muzinyi tokwata ku muzindaalo leero nza akubiriza puroguramu eno basebo ne banyabo kantwala omukisa guno ba okubeeyanjulira esaawa zino kati nze nkolanga wamala balunabba ono gwe kati nkukyaziza oli ku TV ya ggwanga njagala nkugambe oli ku TV ya ggwanga nze nange nzoona akulanga owabukedde basebo ne banyabo Little Man Yugi official MC Muswa atuddewo nga balunabba wamala olwaleero baweereza ono tumukyazizza oli muvubuka oli mukadde oli mwana oli muki oli muvubuka nze simanyi nange neremererwa obandi mukadde obandi muto nnyo obandi muvubuka musali abavuka samuteeseteeka kati etuveeyo basebo ne banyabo naddala bataata banaye tuwe nnyo bamama ekitiibwa bakyala bammwe mubawe ebitiibwa bakyala baffe tubawe ebitiibwa kaddemu bakyala baffe nga mwe muli bajjajja mukyala basebo ne banyabo puroguramu ejja kukomano Little Man ekigambo kiddemu era kyogere mu bulambulukufu bwakyo gamba basebo mbadde mbasaba era mbasasi oyimiriddewo nga baani nga basebo nkiikiridde abasajja nkiikiridde bataata abasajja mekete mbakikidde mbagambye bamama tubawe ebitiibwa tulekerewo baveeko gayogera kati nga taata bamama abo tubawe ebitiibwa abakyala tubawe ebitiibwa oyagala ebyonoonesa ekisajja gwe abakyala abo tubawe ebitiibwa okitegeera waliwo omukazi omu yagenda bwali budde bwakumakya owulira bwali budde bwakumakya n'agamba omwami wange kamuteekereyo akokulya kanaayagala nsuubira ajja kaagala era mukama ng'ayambye mwagala nnyo ki byonna yabyogera kati omukazi n'agenda n'asiika eggi okitegeera nalisiika bulungi nateekako nafuma wali kyayiwa amata naleetera omwami ku meeza mbadde nsaba olyeko omukyala agamba omwami mbadde nsaba woli oba toliiwo nze ndaba
nali mukamoli olava ningiza ndaba mukulingiza kati ulira kati ebintu bizibu nkulaba omwami namugamba oh sorry osinsalisike kyamazima mbadde njagala fumbe sigenda sobola kulirya njagala ki fumbe ejji njagala fumbe omukazi namugamba wo bambi mpoziko enkya kati olunaku olwaddako enkeera omukazi nafumba amajameka abiri nafumba amajabi natekako chai natwalira omwami nagamba omwami yamutwalira nagamba oh bambi mbale njagala ate leero masiike mukazi nagamba bambi mpoziko olunaddako omukazi enkeera nasiikawo limu nafumbawo limu enkutegedde kati weyaletera omwami abaami wenategeera nti bakalaba mukutandika okusumbuwa namugamba lino lyosiisa ne lino lyofumbye lino lyewosiisa lyeri mbadde njagala nge fumbe ate lino efumbe lyewandisiise ngamba yakola ensobi alayika yakwata amajiga eganda n'essungu yamugamba ye ekyamazima lino lyewandifumbye ati yewe yali akyagala tomalitongasa eyo mboozi sitole emboozi ne sitole obyawula kati njogedde ki ekyoyogedde ekintu kimu mu bibiri bibiri mu kimu kati ekituufu kyali ki ku majaaga ekyamazima kiri nti kwali kusumbuwa kuteekawo mbeera nti saagala bintu byo byompa kati owunziko ogamba oti ekintu obanga tokyagala gamba nti sijja kwagala saagala majigo toyita walala kati amajiga veeko tugeza kati olina kyogaana ekirala ekyenjawulo otaddewo embeera kiki kyogere kiki anti wulira omanye abakazi abalina ebintu byebateekateeka nga owewa kikoowa kiki ng'amazzi omukazi akuterawo amazzi buli kaseera mabisi ng'oyagala mafumbe nkujje wala ati kiyera wewe madde naye nga kyamazima nakino banaye mukyogere nzaweereza ntuula omuzina nga gukutuusaako yoweereza eggwanga ogenda banaye mu comment section muteekewo ekigambo ekisoosa f ngaye nga kisembyayo k ekyo ekigambo nkyagala nkinoonyereza babimbuuzizza kati nkinoonyereza wekinagaana banaye temuvuma mu comment section temuvuma temugira ekigambo kisoosa ki kirimu f f yesooka naye ujjukira kirina kenga esembayo kati awo kenga tenabatuuka waliwo c oba kale nkwaddako ennyukuta 3 f c k kati onanyonyereza bane temuwemula tokwata ku muzindaalo kati nguwambidde ddala towamba onoona ebintu ekyo ekigambo nkyagala gusoka okungamba ekikyolowooza sigenda kukyogerako naye kantwala omukisa guno basebo ne bannyabo bannayuganda baganda bafe abali e Saudi abatulaba abatufo batugoberera ennyo banemwebala ennyo naye mbategeeza ekintu kimu abantu abalina amazima abateekateeka omuntu newoba oli ku mawanga newoba oliwa ng'asobola okukolera ekino n'okisanga nga kiri mu butuufu bwakyo babayita bangabi property consultant awo be bakuguza ettaka nga teririiko kijja ate nga womala okubagulako ettaka ng'omaze byonna okubagula sente tozitwala walala okutereeza akaviiri genda wali ku mystic saloon ekawanda walina saloon eyakabi bw'ovaayo otonyamu oli omanyi okukibaita okutonyamu oli mu scrubbing okuweweeta omanyi kyekitegeeza mu Luganda kikuwe njogedde Luganda kati mu Luzungu kyeki simanyi mu Luzungu kyeki okuweweeta simanyi kali gwe ensanjabavu kyeki mu Luzungu ensanjabavu stroke nozawulidde ase mu Luzungu ogenda oyimprovinga naye kyesimanyi oba kituufu okola ki ogenda oyimprovinga
ngaze ndaba mpambuka buli otekamu ekyo bumpi improvinga zata tegera kwata tegera katotegera butegezi naye tugende sisa kyogera mu kamera nti totegera wetumuva mu kamera ogambe ngena nkola ki ekyo tukiveeko ogenda improvinga chechi kubanze ndabayongera bireka bikukonya oluzungu manyi lungi kankubuuze okona bukonyi ompisa emmere nti temuli muliro kituufu bakubugumyako era n'omubugumya ajja kisinzira kyofumba naye oba afumbye kikongo otegedde basebo ne banyabo ndi wano ne litomani tuli wano tutuddemu tuli ku ofisi yaffe wane najja nankumbi okyamira wansi ku shero kazi nga tonayambuka nokwata ku kyebusaabala oluyisa ku luwombo novugako katono mu maaso ekipande kyaffe oba okiraba noserengeta tuli ku fula esooka ku kakalina akalungi ennyerera weekali oba okalabako tekannagendako nye nanfuufu kuba ffe tugenza okugendako ng'ekkubo literedde mugamba mutya mwebale kukola mwebale kutwagaliza mwebale nammwe kweyagaliza litomani tutuuse pulogulaamu etandise kati no wano wewali okulya nokomba esowaani kubanga bino ebintu byensi oba olina okugenda mu speed fasta kyogamba tuvuge speed tugenda bivuga speed eggwanga oliraba litomani ensi etambula abawagizi batuwagira banaye mwebale nnyo okutuwagira mwebale ddala tuli basanyufu mwebale nnyo twakomyewo nga twali twabasuubiza watubula nga basindika message nga mubuze kati tuze mugenda twakuwulira mu mulago tukomyewo ate muliro tuyina firimu girinde gwe egenda kuba yatta